Yes, atulaba embeera weto bweri ku Freedom City wano wendi gambye embeera yo yatabuse dda anayingira ku Freedom City waluddewo dda okujja ensonga ekyamazima Pallaso tayitayiranga okweragira ku baana mbolugogo erugogo ekyamazima ezira muntu wairati waliwo basirikale mbakuleta omuwala wankumiditya okumuleta wano aye lingirira omuntu ali wano vibe yoka eri wano kati erugogo eriyoki mbwalugogo mwana waifwe ezira bantu omuntu ali wano akubisa mwere mirundi ng'etaano erugogo ate yini balagirira ki erugogo eri wano n'erugogo batandagala kuje kati era niyoki tibairanga mukumanira bantu ati aberwa mikoma oyingira kibuye salo kumite oje ku Ntebe Road wotugenda Masuba wagera mu kibulu kya Pallaso kiri munda mu Freedom City kulikati ovo mweri munda oje kulaba ekiriyo oli ali eri amalanga Gano manyi Pallaso ajja kukkiriza yebereremu sagala gamba yasambwa okutegeera abaze budde bundi bujja mwana daleki ewamudingia nono muyaye mwana naye ngeri byaganye natuuse ne bigana nengamba kanduva muyaye wale mwana yakikubye Freedom City enyinza okugamba nti gwe akyali ewaka ali ku Motion Media webala okubanga ogoberera ensonga zonna ndi mu kibuga Kampala wakati ndi wano ku Freedom City ku luguudo lwa Ntebe Road atulaba embeera nga bw'ogiraba bweri bwetyo mu background abantu bazze dda era nyinza okugamba gwanajja wakati w'essaawa emu oyinza obutafuna w'oyita alien skin atusa ssaawa emu tatawaana okujja tatawaana kyali wano Pallaso wano alien skin wangi alien skin omuyimbi omuto ate namala yadde omwaka ate nga kyekisoose esewo abantu babuulire bali eyo ngambye kasazi wa ssaawa 12 tebatawaana okujja balabire ku TV atulaba ebyokwerinda biri gulugulu mu kitundu kino patrol eziwererako ddala ziyiriddwa mu kifo kino ab'ebyokwerinda abagamba abasirikale abakola ku nguudo webali bagenda kubanga bateekesa ebiragiro mu nkola Pallaso fans, man. We are here chilling up with Alien Skin by the name of rapper Josh Paradox. Always, you know him, man. We're gonna show it up every time, every day. Just come one, come all, come in big numbers. We support Alien Skin as every day as usual, man. Gwatulaba ebyokwerinda biri gulugulu abantu balaba bayingira bagwayo ati gwe simanyi gy'oli yonna olinda kyo okubanga oyingira mu kifo kino awagwa nasamani abamawulire bonna baweddeyo omuyaya yatuzanyiddeko ono kati mulageko ane yatuwalikidde Pallaso yatuzanyiddeko ekyo ekiseera tumulageko tusazeeko naki Pallaso bana begaza banyiga abantu tuli bana begaza mwana
yayingidde dda munda ebifaananyi obirabye okuba bali omwana lenyewe wale dala Motion Media kwetuli tukutusako ensonga zonna nga bwe ziri bano boolaba babali Lugogo babali warage owaye muli luddawa Lugogo era Palaso kakirabe kimubyune akuba tekibanda waffe ladies and gentlemen kasita president ayogera kiba kyekyo kale abatulaba tugenda batusaako ebintu bino byonna tugenda munda eno embaga yatabuse dda gwali eyo wabweru nga tonaba kuyingira ava mu bitundu by'owanga lya nga tonaba kujja ekintu kyatokose dda nga kisaanikire wano Freedom City wenyinza okugamba munda ntuuseeyo ngenda kulaga ebifaananyi byonna naye wajjudde dda gwasuubira okuba ng'ojja kujja saawa 3 saawa 4 oyinza obutafuna wuubeera oba nawolinya kigere endongo saawa yonna egenda security eri gguluggulu ku mulundi guno ndabye patrol nga 5 ezeetoolodde wano okumalayo Freedom City so n'olwekyo ali eyo gobera ensonga ku Motion Media nze omulangira Nyumozi njaba tusaako ensonga zonna okutuusa ebivulu kati ngenda Lugogo nayo nkulaga ekiriyo nze nkusiibudde